Bannange omusajja gwe nali nsinga okuwa credit mu kuddamu ebibuuzo wano mu Uganda bannange nga tulese okusaliriza oba okwogera nti lwakuba ki bamuyita alien skin. Era tewaliwo munnamawulire yenna yamuwangula mu kuddamu bibuuzo. Bannaye tuve ku byogamba nti ki nga tujjeeko bino naki. Alien skin musajja yali wankizo nnyo era neebuuza banne bana abantu abagamba nti alien skin teyasoma bo bantu kikaaki bino ebibuuzo bisobola kuddibwa mu muntu ataasoma wadde tubeera n'amagezi amazaale naye alien skin yaladdamu ebibuuzo mpaka akaseera bwe kaatuuka n'atuuka ku gwe bayita filifeezi oli alina filifeezi alina amasannyalaze. Allahu akbar Kyagulanyi olina amasannyalaze ndi kati kino ekiseera kituuka kati amasannyalaze ga Kyagulanyi nga gamukuba wali olabyeko waya eyiseemu amasannyalaze ebeeramu omunnyo munda n'oluwungawunga kati kege amasannyalaze agamukuba ndi kati basobola n'omubuuza ekibuuzo nti alien skin ogenda kuyimbawa naga mumanyi Kyagulanyi ennyumba ye okitegeera nti kati ate oli ye Kyagulanyi wavaawa otutabula wasula akasajja eddalu ne bamubuuza nti ogenda kulya ki ekyeggulo agamba omanyi Kyagulanyi yali emmere ku lwokusatu kati alien skin oddamu kuyimbawa Kyagulanyi omanyi ennyumba yasooka agitonde bannange gwe musajja gwe Kyagulanyi ogenda kutta omwana ne bamubuuza ku emmotoka ye Subaru evuuma etya omanyi Kyagulanyi bwe yavuga emmotoka bannange kyagu oli mu nsonga ndala akasajja wakasuula eddalu ne bamubuuza ku bannange atamanyi Kyagulanyi talina kyamanyi